gange nze Nanteza Martha Mukusa. Kino kyenkutte wano kiyitibwa siinya. Era ng'essiinya lino obungi gayitibwa masiinya. Ng'amasiinya gano zenva enkulu ez'omuntu omusese. Omusese Nansangwa. Amanya gange nze Katende James. Nakulira ku kyalo bakiyita Kibaale mu Gombola y'Emugoye. Nakulira mu famire ya jjajjange James Munyumya Katende. Mu lujja omwo nakulira mwe nayigira kunoonya enva zatwalyange waka. Mu biseera byaffe eby'obwetaavu nga tetubadde kufuna byennyanja, twakwatanga embazzi n'amajambiya ne tutambula mayiro nga 10 oba 2 ogenda ku kitundu ekyolusa wali ebibo. Ebibo bino gy'emiti egikula nga bulabe ebinazi by'ebiseera bino. Ebinazi ebyo kati bye bimanyikiddwa ne twalina ebibo ebyedda. Omuntu amanyi ekibo kyatimuwangamu obuso. Obuso buno bukozesebwa mu kuluka emikeeka. Kati egyo emiti amasiinya gano gagiri era mugasinga okukulira kuba go gabeera mu mbeera nti galya nnyo emiti egivaamu butto kuba kawoowo k'emiti gino. Era nga omusese ategeera essiinya tomunyumiza nkoko na mbuzi oba ennyama yonna endala yonna gye musinga okwagala n'enseenene essiinya limusingira. Essiinya ffe okutandika okugongera okugatema okwongera okugafuula enva kuba ekyokulya tetwegomba ennyo ewaka nga ne weba oba basembizi togyegomba girya. Ng'osobola okukwata embaziyo n'ogenda mu kibira kuba amaanyi go ge gakusalangako okunoonya kuba ekitundu ky'olusa kyatulinga kumpiko. Twatambulanga mu budde obw'oluwummula mu biseera oluusi tosomye n'ogenda n'onoonya amasiinya ge tunaalyako ewaka. Kaakati wano tuli mu kuteekateeka nga twetegekera enfumba y'essiinya. Amasiinya gano gaggibwa mu kiti ekiyitibwa ekibo. Ekibo kirala kifaanana oba ng'omanyi omuti gw'ensansa nakyo kyefaananyiriza bwe kityo. Oba ennaku zino ntalina okuba nga tamanyi omuti gwa nsansa bwe gufaanana. Ekiti ekinazi, omuti gw'ekinazi n'ekibo kityo bwe kifaanana. Byonna bigwa mu ttuluba lyerimu. Kakati naye nga essiinya lino ebeera lava stage ya bito. Nebeera lava stage ya bito. Naye nga abasose ba Nansangwa bo bakirya era kibawoomera nnyo mu luzungu oba mu lufuutifuuti enzo kiyita delikase y'abasose. Kaakati mu nteekateeka bwe kiba nga kimaze okuggibwa mu kibo osooka n'ogooza bulungi. Bw'omala okugoozaako bulungi kirungi n'okafumita embuto zino. Kati nze nakozesezza fooko osobola okukozesa ekintu kyonna kyonna ekirala ekifumita oba nga akambe nze nasazeewo okukozesa fooko kubanga ate bw'ogafumba nga zino embuto tozifumuseeko okuggyamu gano amasavu gaazo agali munda tegajja bulungi. Bwe gateeka ku muliro gakola zino olubuto luzimba ne lubeera nga akaveera. Tegajja bulungi ate ogenda okugalya nga gakalula. So wano kasita ogafumitamu ko zino embuto n'oziggyamu amasavu n'ofumba ng'embuto omaze ozaalya bulungi gajja bulungi era n'olya kyolya ng'okiwoomera. Kaakati mu kugasala wano embuto weegendereza amazzi agazivaamu. Nga bw'olaba wano nti amazzi agazivaamu galiko olulangi olulinga oluddugavu. Bwe gaba nga gavaamu langi enzirugavu awo omanya nti amasiinya ago malungi. Naye langi bw'esigala ng'efaanana nga gano amasavu agavaamu bw'eti nga njeru omanya gabadde gatandise okwonooneka. Era amazzi gano ge gagafumba toyongeramu mazzi malala wadde butto. Gonna gano amazzi agavaamu mu lubuto ge gageefumbira byennyini ne tuteekamu malala. Kaakati amasiinya gaffe genda gateeka ku muliro. Osobola okuteeka ku kifumba kyonna ky'obeera ekifumba kyo kyonna ky'obeera weeyagalidde oba ku gaasi oba ku masannyalaze
naye olina okukakasa nti omuliro musaamusaamu. Kati nze wano nkozesezza sigiri yange eri wano wansi, kati fumbire wano tugenda bbalaga kyonna ekiddako. Essiinya libeera litya oba tebamanyi lijja litya okufuuka essiinya? Essiinya kiba kiwuka kye tuyita empalanda, kuba lwe lulimi lwe tukuze tumanyi nti lulina emitendera nga bwolaba libiika eggi, kiba kiwuka naye nga kibiika eggi, kyakubanga ekivuvuumira kibiika eggi ne ligenda nga likula ne lituuka mu stage nga kituyita essiinya. Naye mu kugenda kukula ffe tulikirya nga kiri mu stage eyo y'essiinya, naye bwe kiyongera okukula kiddamu ate ne kifuuka ekiwuka, ne kibuuka kisobola okugenda ku miti emirala egy'ebibo gye kirya, naye nga kyo ekiwuka tetukirya, tulya mu stage eyo gye kibeeramu nga kifuuse essiinya. Obeera olina okubeera ng'ogateberako ng'ogatabulatabula, kubanga jjukira waliwo amazzi gaamu agaabaddemu, kati gano amazzi ogafumba paka ne gakalira. Naye ate bw'oba ng'ojjukira nti mu ntandikwa tepataddemu wadde n'ettondo ly'otuzzi, naye bw'oba olaba ndowooza kati olaba amazzi gonna agalimu. Naye gano amazzi ogafumba gonna ne gakalira paka ne kusigalako butto waago, amasavu gaago ndowooza ogalaba. Okuba nti kati amazzi gakyaliko mangi, naye ndowooza no butto omulaba. Tenakugambye tewetaaga birungo, tewetaaga butto, katungulu na biki. Naye akawoowo akagavaamu ne bw'oba toyagala kugalya, akawoowo kawulirira mu mita nga 2 okuva we gali mu kufumbibwa. Akawoowo kaago kokka mu nfumba, kuba ekintu kyonna obwongo bwo kasita olususu lw'okisika ekijja ku bwongo obwo kikwagazisa okulya ekyokulya ekyo. Kiringa ng'ekyateekebwateekebwa nti akawoowo akakirimu kakusikiriza okwagala okitesitingako owulire obwomi bwakyo bwe kiri. Kibula nti abantu bangi bettanira nnyo okulya ku masiinya ago, wadde abasese abagalya batono, naye olw'okuba oba oteeseteese n'ofumba akawoowo kaako kakusikiriza olye ku ekyo ekiteekeddwateekeddwa. Abantu bangi bagamba nti nze ebyo ebivunyu sisobola kubirya. Mutuufu amasiinya gafaanana ebivunyu, naye abantu bagamba nti ebivunyu sisobola kubirya. Naye tiwaliwo kintu kiwooma kutuuka ekivunyu ekyo ky'ogamba ekivunyu, oba abalala bakiyita ebintu birala bingi nnyo, naye ekyo kyekintu ekisinga okuwooma mu nsi muno. Nze nno bw'onkyalira nga muwala wange ono antudde wano mu maaso naŋŋamba nti tabirya, nze nkugamba sijja kukuwa. Naye wali bwe mba nsiika nga bwe mulabye oli omukyala Nanteza abadde asiika, bwe mba nsiika bwe nti akawoowo ggwe gy'oli tekajja kakusika mpolampola, kakusika mpolampola ne kakutuusa ewali amasiinya ne weebuuza bino biki by'ofumba. Ogenda obitunuulira amasiinya nga bwe tunalaba gaba gafuuse ga kitakataka, gasooka bw'oba ogafumba gava mu langi eya kyenvuyenvu ne gagenda mu langi eya kitakataka, awo essiinya we liwoomera. Essiinya nga bwe babagambye tiryetaaga butungulu, tiryetaaga kacumbaali, tiryetaaga nnyaanya, tiryetaaga loyiko. Katonda yalikola ng'ebirungo byamu byonna mwebiri, ne supu alifumba tuyongeramu nga bwe babagambye mukyala Nanteza babagambye nti lyo ne supu Katonda yamutonderamu. Naye Katonda yeerabira ekintu eki kimu kyokka ku ssiinya, yeerabira omunnyu. Singa nagwe yagussaamu, singa tufumba ne tulya nga tutaddemu kintu kirala kyonna. Kati bw'oba ng'olaba amazzi gakendedde ate butto ye yeeyongedde, yono butto omukenenulamu waba nga yasigaddemu wekka. Ate kati amazzi agabadde amaddugavu ge gano agaafuusa aga kyenvu. Kati butto ono kale bw'oba oyagala osobola okumuliiramu, ng'akuba nti era abantu abasinga bali tebaagala kuliiramu butto oyo, naye oba mukenuddemu osobola omumwongera mu mmere endala nga bwe wandikoze omuzigo. Ono butto awoomeramu naye yeekwatira ddala ng'omuzigo, kugeza nga mu katogo oba mu bijanjaalo, kuba n'enva endala zonna z'oba oyagadde butto oyo awoomeramu nnyo. Naye ng'omwongeramu nga ziridde wali mu ssuwaani ng'ogenda kulya si kumufumbiramu. Era wano waliwo ono olwedde omukenonolemu bw'ati bw'afaanana, yeekwatira ddala ng'omuzigo.